bakutuusyako sima gye tugenda okwolekera wabula nga bagambye yagenda okulembera abazanyi akawungeezi kwa Madreni Baine naye yagera ku misima gye twolekedde nga bagamba Chelsea atagenda kabulamu wabula nga bagamba Vanessa ne mwali mu sima gye twolekedde Jane Marie Hess ne mwali nga bagamba Lauren Pierce agenda ku misima gye twolekera Alexander Brian ne mwali nga bagamba Nicole bonna muneno wabula nga bagamba John Snyder agenda ku misima gye twolekedde ne bagamba Denise Richards tagenda kabulamu kuno kuna tuli kwanjula kwa sinema era nga kasima bakayise switch tutwolekedde ka high school mukutandika abasooka ne bakulaga eruda ku social media application ne ate ne bakulaga ku page y'omuntu omu nga bakulaga nti ayitibwa Kate Sharp mubalagavu wa bya fashion bya kwambala ate nga mwatiikirivu. Kate Sharp yalina empaka ze yali alina okubaamu eziyitibwa Glam Slam era nga bagamba nti kati bali mu kunoonya finalist. So kati nga tuvuddeyo ate ne bakoze ebbali ku page y'omuntu omulala ayitibwa Cassandra Evans. Ye mukazi wattu ali awo bw'atyo si wa amaanyi banayo olina okwata ekubo genda ku ssomero bali bamuyita mama amugamba nti alina ogenda ku ssomero. Mukazi wattu yali mu kweteekateeka n'asooka afuna gita yajja yali yeteekerateekera alina empaka zagenda okubaamu oba osanga ezinamuyisaawo zimutwale mu Juilliard Music School. Keri yasooka najja erudda alina waakolera practice before nga tena bagenda ku ssomero gy'asomera ewaka asooka akolamu ka practice awo yajja njagala weekanye kwe kutandika ogenda maaso n'okusuna kagita laba. Dear baby bird, dear sparrow. Ayimba ku baby bird sparrow. Beautiful honey. Mama yamuuliza n'amugamba akayimba koyimba nga kasufu mukwano. Can't do it. Naye sijja sobola kikola. You can do it. Osobola kikola naawe. It's because you sent them an incredible audition. Yagamba ekisookera ddala wabasindikira audition yali esoofu okamala. Career behind a curtain. Ate ekizibu ekiriwo nsobola kuyimbira amabega wakati nisobola kuyimba maaso g'abantu. Person in a symphony that's in a box. People are going to say, oh, who's the amazing guitarist in a box? Yagamba nti ekizibu ekiriwo nsobola okukola buli kimu kyonna nga neekwesi. Era abantu bajja gamba kimu nti banaye oni ayo ayimba obulungi ali mu bokisi. Turning inside out. Baabano. It's too beautiful not to share. It's a gift trying to... Ono yamugamba ekisone ky'olina kirungi nnyo kisufu nnyo kamala. Only thing about Mu butuufu okubanga tolina gw'okigabanye naye. Lisi wandibadde okitambuza. Oh, I have to work late. Kali yakwate kuba gy'asobola okweyongerayo. Up or you can take the bus. That's humiliating. I'm a junior. Good thing New York has subways. You won't have to... Yali amugamba nti wanaaba atuuse mu koleji. Oh, I'm gonna miss anaatwala baasi kono nedda. Juilliard. Ekirungi kya byonna gy'olaga mu Juilliard. Ogenda kubeera mu New York City waliyo train at least ojja kukozesa train. Lots of people audition for Juilliard and only a handful get in. Besides, if Ekizibu ekiriwo I maama simanyi lwaki oteekamu nnyo essuubi ly'amaanyi kubanga abantu bangi abakola auditions nga baagala ogenda mu Juilliard. So there is a possibility okuba nga nnyinza n'obutayitamu. Sigamba nti buli omu yenna bamutwala. Kati oli alina omutwala ku ssomero mwannyina. Play with your heart, not your head. Twakwate kuba okudda erudda. Watching. You don't have to be psych ward mom right now. Toteekeddwa kubeera psych ward maama. It's not a therapist. Anti ndi naasi naye siri therapist. Maama musawo. What? Cassandra. Cassandra Cycling. yamugamba lekera ogenda maaso n'okulowooza. I want to be someone else. Njagala lisingezeeko okubeera omuntu omulala. Art? Who would you be? Wandiyagadde ku baani? Play guitar in front of people. Njagala mbeera omuntu asobola osuna gita mu maaso g'abantu. Omuntu asobola okukola buli kimu kyonna ky'ayagala. Whatever you want, whenever you're ready. Anti osobola okukola kyonna ky'oyagala mu kaseera ng'oli mwetegefu. Who is popular that everyone likes. Ayagala abeere nga Kate Sharp kwegamba omuntu buli muntu gw'ayagala. Alina ne bafollowers nkuyanja. I want to be Katie Sharp. Njagala mu butuufu mbeere Kate Sharp koleka naawo n'obbuli. She's popular. Ali popular, mubalagavu, alina confidence, asobola okukola kyonna ky'ayagala nga teri amukubye ku mukono. Isn't she one of the mean girls? Si ono omu ku bawala ab'embwa. I want to be her. I don't want. Njagala kubeera ye. I hate Katie Sharp. Kwegamba saagala kubeera nga ye, njagala kubeera ye. Don't want to. Mbeere nga nyina confidence gy'alina nze ngikozese mu ngeri eri positive. Doesn't. Wabula saagala kubeera mu mbeera gy'alimu. Everything. Osegeera. I bet there are things you have that Katie would want. Waliwo ebintu by'olina nkakasa Kate naye byeyandibadde ayagala byeyandibadde yeegomba ku ggwe. You have a beautiful heart. Ekisooka olina omutima omusuufu, olina omutima omubalagavu munnange. Everyone likes her. Buli omu yenna ayagala Do you Kate realize, Sharp. Ted? You need to love others as you love yourself. Mom, I know. Katonda agamba oba Yesu agamba nti olina okweyagala nga bw'oyagala abalala oba nga bwe weeyagala bw'oteekeddwa okwagala abalala. Just
Everyone always talks about Katie Sharp. buli omu yena ku ssomero ayogera Katie Sharp. To her instead of about her. wandibadde alisi ogezaako okudisikasinga ekyokuba nga ye wabula dhani okubeera ye baba bali wano yajja sebo avugana customized ate moroka ya bbeeyi n'akwateko bwe n'afulumayo n'ayitibwa Katie Sharp njaga weekanye yafuluma mu butuufu n'amutunuulira nga buli kimu kyonna ayagala kubeera nga ye wabula tayagala kubeera kwegamba ayagala abeere mu mbeera naye nga tayagala kukola byakola ndoosola akyegambye beebo maama yamutunuulira naye nga mutuufu talina kyamugamba kuba muwala we alabira ddala mutuufu ali stressed. weerabidde kakyayiko munnange. maama weebale kakyayi leka kunswaza mu maaso g'abantu. Your shoes untied. engato zo tozisibye buguwa maama naawe buli kimu kyonna oteekeddwa okuntegula yakwate kubo najja asobole okwolekera ku ssomero. wabula nga bw'omanyi eby'oku ssomero high school. Oh no. Oh, poor. Oh, she looks like she got her clothes from the dead. She should start a GoFundMe campaign. Oh, I donate. Actually, it's an idea for a video I want to do. Kids who forget to look in the mirror before they leave the house. Hello. That's good. I know. yamuyitako Katie Sharp alina wasooka apozingira mpozi ng'ogasseko ne banne bapozinga awo ate ekibabeezaawo kwagala geya bannaabwe ziba teziri busa alina no bakyalibe babiri naye bakyalibe nabo abageya bano mwalabye ku peegi yange mwasobodde okulayikinga ebiri ku peegi yange kono twabimisiye tetwabirabye. aha Literally nobody reads her blog. oyo ndowooza yeerabidde teri asoma blog ze. Like you. Yeah, well, I hope that jacket's not real leather. kansubire nti eyo jaketi si ya leather. Hayden? So, ogamba ki Hayden? thinking maybe you could make a video about me being your... nalowoozezaamu nti oba osanga ogenda kunkolako ka video kubanga ndi boyfriend wo. That sounds riveting. I'll think about it. ekyo si kibi ngenda kirowoozaako. ku ssomero sebo yasinga ba followers kati alina boyfriend we I'm trying to be in one of your videos. Like, what a clout chase. ayagala ogende maaso n'okumukwata bu video musimanyi obuteeke ku peegi afune ba follower kwegamba kiringa gamba leema nti munnaayi leema nteekaako nange ku peegi yo Glam slam job because that's kati ono yamulaba like you might already have a career. n'akwate kuba najja ayagala mwemanyiiza obuguwa teyabusibye yakakkana kyayamuyiye asamuse ku ngatto z'ono Designer shoes. zino engatto sebo zenyambadde z'aba designer gw'obadde ku ki naawe abadde amuwaniriza amugamba simanyi glamusilaamu ogenda kubeera wakabi interview zo nziraba z'amaanyi ogenda kubeera Here, you can wear my shoes. I mean, osobola okwambalamu ezange zo bwe ziba zikyafuwadde yours and it's really basooka ne bamutula engato zayambadde za sijjango Because zaba sauda madaada shoes. gweze eza sauda madaada ani agenda ozambala Someone forgot to look in the mirror before they left the house. kirabika weerabire n'okutulako mu ndabirwamu nga tonaba kuvaka Day. oli alina bunnajjaaka baamusosonkola ebigambo awo yawulira nga mutuufu aswadde alaze nti abadde ayagala kwegamba abadde so desperate okwagala okubeera mukwano gwa Katie Sharp. munywanyi we yamwetikana nga ajja atugende beesonyiwe katukwateko okudda mu kilaasi olwayo balinayo chemistry class bakwateko ne bayitawo ne batuula erudda bali balina we batuula ne bano balina we batuula buli omu alina waatuula Did you wake up in some alternate universe? kati gwe sooka ombulire wazuukukidde mu nsi ndala You're just trying to be nice. nabadde jasingeeza kwagala kubeera nice. Last time we talked about saprotos, the ono yabagamba ke kaseera ndowooza twogere ku sapratos. position. Now, decomposition is an important part of the omanyi decomposition kintu kikulu nnyo mu bulamu living organism has on another, creates room for era ng'agamba nti living organism singa edecomposing oba neefwa and they're in nevunda of de- kiba kitegeeza creating room organism endala ejje. So, can anyone tell me why does oli naali ku ssimu Sharp? Sharp Because you don't have it in a refrigerator. anti lwansonga amata gafa lwansonga oba togatadde mu firiji ne baseka. Be nice to her. Love your neighbor. lwaki oyagala okubeera nayise eri omukyalo oyo kuba awambwa anti love your neighbor bayibuli bwegamba. babuuza oli Trophes in the milk are bacteria. They're eating the milk. It's their waste that makes the milk. yagamba nti obuwuka awo buli mu mata ebiseera ebisinga bwe buli amata ne bugaleetera okufa. If you're going to be distracted in my class, bw'oba oyagala okubeera distracted mu kilasi yange call on you. alisi bwe mba nkuyise baako kyoyogera ekirimu amagezi. aswaziza Katie Sharp. Katie Sharp yawulira nga aswadde gwe oliwo ogenda maaso n'okuswaza ffe kale katulabe gye kigenda okuggwera bakuwanda bakutenda tufudde.
class guitar practice. No, it's over. kati kirasi eggwa The audition's coming up soon, so I'm like, bakwateko bajja banyumya alinayo kwegamba practice alina okubanga practicing ebya gita auditions za Juliet zisembedde naye alina obuzibu naye atira ddala performingira ddala maaso g'abantu alinamu social anxiety kati abaagira bano bajja ne bagamba wuuyo ajja kakeno basazeewo mbu okusiiza ku kyabakoze balina kye bamuteze wano mukazi wattu ajja ne bamuyiira amata kumbe ono abikwata katambi ate amata mafu ebyo byayagala n'abikwata bulungi nnyo katambi laba nno bwatunula mukazi wattu yawulira ennaku abikwata katambi n'abiteka ku peji abaana kwegamba ye byo bibayita cyber bullying mulimu ababyenyumirizaamu ennyo kamala ono yakwateko bajasika ne seeyawe munywanyi I despise them all, Cassandra. yamugamba nti munange I'm not gonna get away with this. ekituufu kiri nti abantu abo mbeesamba saagalira ddala wadde obeesembereza ate nkakasa tebagenda simatuka nakyo tujja kufuna engeri gye tusobola obasasulira I scavenged these from the lost. nsobodde okufuna mu bya lost and found ne nkugirayo obugwe wona okwata ku buno mukazi wattu ali munaku tabitegeera ne kali kamaliriza kakote kubo katambudde kajje muli kamutunuulira I'm going to the principal right now. yagawe bituuse kati kange nensooka embawabira eri principal kati kono olinako saagala okikole kwawo onooba wawaabira ate bajja tufuulira ddala ekyokuzannyirako It's over. kuba kanewowaaba bino biwedde mukazi wattu yawulira eddaku bambi njagawe ekanyi nabagambye tulekayitibwa switched vije junior nga bulijjo ikasira tubyosi 5 mutungo parishi basooka ne batuula erudda ne basiriikirira lengera bali wanagera okuza amaaso nga mwannyinaze n'omukimaamuzeeka I'm so sorry. ati munaye ng'olabye High school kids are so mean abaana ba isikuulu bali so mean to you. okussa kati ku kye bakoze Wait. gwatabadde kusomera ate wabitegedde otya What? anti akatambi munaye yakapositinze ne kagowenga vairo What'd you do about it? sokoleke kati wakikoledde ki Nothing. ize tewali Look out for yourself, Cassandra. naye oteekeddwa liisi okuyimirirawo ku Cassandra You know. omanyi otya Practically ran to school. You were popular. You were never. gwe wasomera wali popular gwe sebo wali wakabiti wali naadi Stand up for yourself. anti munaye olina okwerwanako I thought I was supposed to lead with love. abadde ndowooza oba osanga tuteekeddwa kuliringa na laavu nakwagala Truth. It's not okay what they did to you. okussa ku kye bakoze si kirungi mukazi wattu yakwata ekubo n'atambula munaku eyesyawo ne yeeyongerayo yajja ewaka naye nga gwe kyobamanya bambi si musanyufu wadde eddakiika n'emu bweti yajja n'atuukira ku sayiti yaka kirishapu agenda okuza amaaso nga kituufu bakataddeyo ne bakaeditinga Milk on their shoes. yawulira ennaku ne basooka agenda osomako mu komenti nagambye naffe wano Uganda tubalina ba cyber bullies balina ebintu byebakola ne balowooza nti munaye kyakabi okudda ku muntu n'otandika ogenda maaso n'omusojja ng'omusojjira ku intaneti kwega ye aba alaba kyakabi era avayo neyewaana okwewaana nti nakikoze namuvumye To walk a day in my shoes. mu lw'ennaku ennyingi n'ennyike gye yali alina mu kaseera kano yasaba mukama namugamba mukama singa kisoboka omukyalo n'osooka omuteekako mu ngato zange n'azitambulira mu lunaku lumu n'amanya ki kye kiri kati obudde bwetooloola nagambye tuli kayitibwa switched keera waalwo essimu ekaaba ono agikwata agisulika kati agenda okujja bwati nga ku feesi ye kuliko akananka yakajjako agenda okuza amaaso ng'alengera ekifaananyi nono gye yali n'akwata ekubo n'azuukuka yali taa bulungi yakwatakwata ku meeza kyalina omuwaliriza okuteekako obuwaani ngenda okussaako obuwaani
kakati ekiriwo waliwo ekyetabu ekituuseewo jjukira bifo nga tennabakwata kubogera mu buliri okusinziira ku nnaku gye yabadde ayina okusinziira ku nyiike gye yabadde ayina yasabye Mukama n'amugamba singa kisoboka nandiyagadde omuntu oyo yasaba n'agamba nandiyagadde omuntu oyo agenda maaso n'okunkijjanya Alisa abeereko mu ngato zange olunaku lumu atambulireko mu ngato zange olunaku lumu awulire bwe zizitowa ate olowooza tebaakyuse myoyo gyakyuse omwoyo gw'oli gwaze mu mubiri gwono omwoyo gwo ne gugenda mu mubiri gwono baabano mibiri gisigadde jjo naye emyoyo gikyuse Katonda abadde Kelly Sharp yafuuse Cassandra Evans ate abadde Cassandra Evans yafuuse Kelly Sharp yakwata engato n'agera okuzaamu ddala engato ki zino naye bannange ddaba engoye zayambala onasooba atandike kuba amaze ye n'ategeera ekituufu ekiriwo yajja yagala funa ngeri gy'afuluma maka gano baabo Your kale smoothie's done. I have to go. Excuse me. banaye munansonyiwa nyina okwateko bogenda Leaving this house without your hair and makeup. togenda sebo fuluma nnyumba eno nga tosoose teekako makeup Somebody missed our 5 o'clock run this morning. okimanyi ku makyagolwaliro wa misinzi twabadde tulina okuduka ku ssaawa 11 tewa Oh, I'm feeling very strange. mpulira mu ngeri etategerekeka The doctors. ebituuse endowooza ngenda gendako eri omusawo Keys on the shelf. ebisumuuzo biri wano ku kashefu I'm sorry. ebisumuuzo by'emmotoka ononsonyiwa sikitegeera omwana ali biki olowooza omwana afe alyoke obukoosi alyoke lwaki aba talyoke yakwata ekubo najja yajja misinde mukazi wattu njagala wekanye kujagezeko siikana n'emmotoka laba amaka yanyiga emmotoka yali wano oli Kelly Sharp waawe balina ssente laba amaka gabeeramu muganda wange yadduka emisinde emmotoka nno Please don't kill me for driving your car. bami ngenda kusaba tonzita ovuga emmotoka yo n'akwata ekubo n'ayingira eggaali laba noono unaye asoba funa ngeri gy'afuluma nnyumba kakati yajja bwamagamaga nimbutuufu alaba akayumba kafundo kamala n'alyoka afuna gaapu efuluma yajja banange agera okuza amaaso omuntu asula mu nnyumba magala bakayumba kano kalinga ka boys court ewaabwe ziba teziriwusa emmotoka ye nejja What are you doing with my car? gwe kiki kyokola n'emmotoka yange Me. What is going emyoyo gyakyuse on? Why am I you? kijjasi okuba nga ndi gwe ng'olinze Touch me. gwe tonkwatako tayaga byamukwatako I think I did this. What are you about? nze ndowooza nze yakikoze ki kyotegeeza That's my mom. Really? maama wange naakuyita Give me the keys. wempa ebisumuluzo mpa ebisumuluzo kwata mpa ebisumuluzo by'emmotoka yange tugende emmotoka sebo wane waffe eziri amasantiri eri sebo abaana zibasomeramu mu high school not even in college wabula mu high school zibasomeramu ni wano osiikana basire bikoze bitya nga sebo gye yeyagaliramu I get my body back. njagala funa mubiri gwange kono simanyi Don't bite. toluma njala zange gwe Ruin my manicure. ogenda kwonona manikiwa wange omanyi This has to be some kind of hallucination or something. kiteekeddwa okubeera nga tulimu engeri ya hallucination oba siki oba osanga tuloota kisoboka okuba nga tuloota kakati yasalawo yeezuukuse Stop! Wait, stop! sokoleke lindako Besides, what if I'm dreaming? watya singa mba nga ndoota I'm dreaming. Hey! kakube Wait, stop! Okay, lekeraawo wait, stop. I think I might know what's going on. nsobola okutegeera ki ekigenda maaso When I got home, omanyi bwe natuuse eka really upset because I nabadde munyiivu okusyako ebyo mwankoze Sit. tandika yogera prayed to God to show you nensaba mukama asooka akulage bwe kibeera singa oba otambuliddeko mu ngato zange where please naawe omanye bwe zizitowa like to walk in my shoes. bwetyo bwe nasabye mukama Kidding. osyagaye I'm sorry. ononsonyiwa munange tokanatikawawo otunnyo ye kisoboka kitya That is impossible. yagamba tekisoboka
I mean, just because you don't. nze sikiriza mu Katonda olwokuba tomukkiriza mutegeeza mbu taliyo. Well, then how do you explain that? Kati onyonnyola otya kino ekyakutuuseeko nange ekyantuuseeko oba tokkiriza mu Mukama. Okay. Yeah, we really Ye by the go to way, the emergency room. nteekeddwa ogenda mu emergency room. Can't miss school. Sisobola kumisinga school. Nze kulaba simisingangako ku ssomero. Well, what would we tell the doctors? Kati abasawo tunaabagamba batya nga tutuuseeyo? People could switch bodies. Don't you think we would have heard of something like that? Singa abantu baba baswitchinga emibiri twandibadde twakiwulirako gwe toluma njala zange. No one's ever switched bodies in history. Anti eri yali aswitchinzeko ku mubiri bukyanga ensi ebaawo. Worse, they will believe us. Why would Ekizibu ekiriwo bayinza otukkiririzaamu. Bodies, I mean, they would want to do. Bwe baba basegeredde mutuufu twaswitchinze emibiri bayinza okwagala otutwala batusaleesale. dish? Bateeke empiwi dish. Bakiyita Petri dish. In our brains and look inside. Bayinza okwagala okusala obwongo batunule mbalabe. Exactly. We can't tell anyone. Tetuteekeddwa gamba muntu yenna. Katukole ki? Go to school, Tugende ku ssomero be each other. tubeere nga bwe tuli. Oyagala mbeere gwe. I think we really have a choice. Si kiwa tulina ekyokusala kuba already olinze. Going on. Give me my phone. Leeta essimu yange. Kwata essimu yo nange mpe yange. Okay, and I cannot show up in school. Nze sobola genda ku ssomero nga ndi mu pajama. Kuba izo oyambadde pajama. Nakwate kubo n'asimbula eggaali. Nabagambye tuleka high school Vijay Junior nga bulijjo. Ate nga nabagamba tubeera ku mutimbagano gwa muno waaki. Bwe sinema tubusyayo. Jasi ennaku eziyise emabega tubadde tugizeegizeemu naye. Ate tugenda kutandika ne kabiri mu nnyaka ffe. Nkimanyi abasinga mbadde mukalindiridde. Tugenda kakwatako, tugenda kamaliriza. Tulina buseri nkuyanja nga bwe tubali tuzze tukifa bakula. Tugenda kuda mu sisimu nateera. Kagendo bakwate kubo ne bajja. Jukira yo mwana wa kabi ku ssomero buli omu ayagala kwogera naye. Ono si yo wa kabi teri ayagala kwogera naye. Bamusekerera ku ssomero agire mu zipajama. Oli yagyemu n'agiwe. Yawulira obusungu kuba akimanyi si yeye naye ate yeye. Kati ono yakwate kubo najja mulooka yenga ye. Eya Cassandra Evans. Muntu wa bitabo kumbe bano bamusikanya waayi. Kiki kyokola? I'm just getting my things. Ati mbadde nzija mu bintu byange. Someone else's locker. Oli mulooka ya muntu omulala. Ye yaani eno? Is this Cassandra? Tungamba nti ono looka ya Cassandra Sebo Jozeemu. Cassandra Evans is digging. Ekyewuunyisa no Cassandra Evans ali mulooka ya alina byajjamu. Mulengere. Oh, I get it. nkitegedde. Sabotage. Ndowooza ssaawa ya sabotaging. Care of her. Weesirikire fooyo omutulekere. Onaamanya bagenze ku munnaabwe. I think you're doing. Olowooza okola ki? I'm having a horrible day. Omanyi nfunye olunaku oluzibu kamala era ogenda And dufuna. now you're in Katie's locker. Oli mu looka ya Katie. Can't with you. Kikyamu ki ekikuliko? Listen to me. Musooke mumpulirize. Excuse me? Ogambye ki? You listen to me. Ogamba simanyi tukuwulirize? Gasiya mbwa zakukya tukuwuliriza ku ki? Abi. Ono yayita munywanyi we Abi. Ate Abi ye physical ono alengera Kerishapo. Over. Whatever happened between you and Cassandra is between you two. Kyonna ekyatukamu masekati go ne Cassandra kiri masekati go ne Cassandra zetongwirako ddala. Nobadde ndowooza tuli basheya. Eden wajjira. Beautiful, what's wrong? Buzibu ki ate beautiful? You think I'm beautiful? Olowooza ndi beautiful? Hey, you're the most beautiful girl I'm Anti gwe muntu akyasise okubeera beautiful in my universe. I have to go. Ebituuse kati nyina ogenda. Abadde amanyi nti oba osanga Eden amuwaananga ye Cassandra Evans wabula akisegere nti Eden yawaana mubiri guno kubanga akimanyi gwa girlfriend we. What did you take out of this locker? Gwe sooka tubuli ekyojja mu looka eno tugenda kusaba okizemu oba toyagala funa buzibu. Kati bwe yajja yatuula wali sheyawe kubanga bw'alina otuula. Niye ono alengera Kate Sharp yatudde naye. What? Njaga tusisikane ku lookers oluvannyuma lw'essomero. Biveeko ebyo. It's really important. Waliwo ensonga gye njagala okuyitiramu ate ensonga nkulu. You still smell like sour milk. Bw'okyawunya ng'amata ge twakuyiridde. Principal. I don't know what you think you're doing. Naye kasooka tuli olowooza okola ki? Catch you doing something like this again, you'll regret it for the rest. Singa tuddamu ne tukusiikana ng'ogenda maaso n'okola ekintu ekyefaananyiza nga kino. Ku nsi ya Katonda ogenda kujjusa lwaki wakitandise. Ekyo tukubulira alaali. N'akwata ekkubo n'aggalawo.
zibadde ziri busa abaali wana akadde ne kavuga. Ono yakwata ekubo ssebo najja atule wali bano. Gwe n'ekirabika olina ky'otunoonyaako. Cassandra. Katie, could you please return to... Nina basa buli omaaso kadde ku ntebe gy'alina otuulako. Kibasegeza oli alina otuula ne bano n'alina otuula n'oli. Bano beetwala okubeera abakiraasi eya waggulu. Naye nga jasi mitwe bafu social class gye batwala okubeera eya waggulu eyaabwe. Tumukole ki olwaliro? Ono yagamba miliki sampo yange yabuze olwaliro tetugenda sobola soma ku by'amata olwaliro tugenda soma ku bya mimicry mpozi ng'ogasiseko n'okumpa types of resemblance. Baabuuza Katie. Katie damu ekibuuzo. Abadde yeerabiddemu ye Katie. Anti munaye akaseera kano osobola otwegatako. Kumbe gwabuuza. Ate olwedde mulimu Cassandra ate yaasoma ebitabo. Ansa yagiwa ne bali beewuunya amagezi gy'agajja ag'omu kiraasi. Ekyoyogedde kituufu. Wamambuuza ekisonde ekimu kisobola okugezaako okufuuka ekitonde ekirala. Tugeze kapa neefuuka oba museke naye kyabuuza kisoboka. Kati kankuwa ekisampo y'ekiwojjolo. Ekiwojjolo life yakyo ndowooza mumanyi engeri gyetambula. Kifuuka ekisaanyi kifuuka eki. So kati obanga tokimanyi nti kyekimu kyekitonde kyekimu ekifuuka bwe kithen kiba kitegeeza osobola okuddira ebirowoozo by'omuntu n'obiteeka mu mubiri gw'omuntu omulala. Ekyo simanyi. Just lwakubanga mpulidde nti waliwo experiment ezigenda maaso n'okukolebwa bakwata chipu ne bagiteekamu naye kirabika bwe bajja bikola gye bujja maaso eyo si kati. Ebintu bingi ebiteekeddwa osooka okuba nga bakola laboratory work gwe balina okuyitamu mungi. What are you guys doing? Oh, sorry. Are we too close? Save the seat for you, babe. Oh, you know I love it when you play hard to get. Hey, did you get... Kakati. Ono ssebo agenda okuzza amaaso teri ayagala tuula naye. Balina engeri gye bamwesamba gy'atayagala. Yajja asooka. Yawandiika n'agamba I can't stand Cassandra. Peegi ye oli ssebo yateekako posono si yazisyako. Yajja n'atuula waalisi eyaawe. Tosobola kutuula nange. Bano bajja ne batuula waali ogamba kyabi. Sabotage time. Just all try and be friends. Bana mbadde nsaba tubeere baseeya. Don't worry. Teweeraliikirira. You guys, you're like not cool. Kind of losers. No, we aren't. Muli baluuza kubonera tetuli baluuza olina agezaako owolereza bayo tebakitegeera lwaki awolereza bali mu kuvuma bali ate oli ayomba ono yeyeetonda. Katie, Aren't you a vegetarian? toli vegetarian. Do not eat that. Tolina kulya ssebo kintu ekyo. You're the vegetarian. Yamugamba psychologically gwe vegetarian nze siri vegetarian. Nze nyina okulya tonyumiza. Me? Outside? Njaga tufulume tusooke tugende tubyogeremu ebweru kati nze naawe. Yanguwa. Oyogeza komandi. Don't mess with us. Mwe temutumanyiira. Nine bano beewuunya oli engeri gy'ayogeramu ssebo ayogeza komandi. Ate n'oli naye n'agoberera. Okay, if you're going to be me, you need to do a better job. Bw'oba ogenda kubeera nze ngenda kusaba osooka okyuse mu nkola. Friends with you and what's her face? Stop making me look bad. Lekera ogenda maaso n'okufaananya abaaje. Katie Sharp does not apologize. Keri kyepu ssebo teyeetonda. Sorry. Kale I'm sorry nsonyiwa. for saying sorry. Kale nsonyiwa sigamba nsonyiwa kulwokuba. You need to start acting like me. Olina otandika okweyisa nga nze olina kubeera lukyafu olina kubeera miini. But you have to be nice to my... Naye naawe oteekeddwa okubeera mulungi eri kyali wange. Well, you have to be nice to my friend. Olina okubeera omulungi eri kyali wange. You can keep it together and not destroy my reputation. I'll try to be nice to your friend. Njagezaako okubeera okay. No. Her name is Abby. Bamuyita Abby. If we want to pull this off... Bwe tuba baakukitereeza nakikola bulungi buli omu asigaze sitatasi ye
nga bweteekeddwa okubeera kyali wange tomuyisaamu maaso. N'omugamba kale tewali tabu ngenda kubeera nayise eri kyaliwo. Don't touch him. Wabula nkusaba tokwata ku boyfriend wange ate Hayden. Tomukwatako. Kagendo nga buli kimu kiwedde akwate kuba avaayo. Genda okuza amaaso enviiri ono tazifaanako ekijagifaako. My book's home. They're heavy. Lwaki toleese ebitabo kuddaka anti bizitowa? How are we supposed to deal with homework? Kati omwaka onoomukola otya? Any homework? Nze sikola omwaka. Homework? I always have homework. Nze bwe nzirayo eka nkola homework toyinza kuŋŋamba togenda kuddayo na bitabo bya homework. You ruined my GPA. Then I'll give you the assignments. GPA yange ogenda gyonoonako no nga bakuwa assignments endala. Then copy mine from yours. That's Baabano. anyway. So you do believe me? So kati onzikirizaye? Okay, let's get this straight. Nze ngamba tutereeze kino. But I do believe this is your fault because you said so. Kituufu kiri nti nzikirize no yabadde nsobi yo kubanga Have a license? gwe wangambye nti yali nsobi yo. No, you don't. Togenda vuga lwa nsonga tolina driving permit oba tolina driving license ze nina. Ridiculous. Why don't you have a driver's Kati license? lwaki tolina driver's license? Anxiety? Lwa nsonga nyina social I anxiety. lose my nerve and I get... Ebiseera ebisinga nsobola okuvuga ne nva mu mbeera okakana nga nkoonyeso About y'ensonga. your personal problems. Nze tonyumisa bizibu byo by'oyinanga Gonna gwe. get me in a lot of trouble. Anti ogenda kunteeka mu tagali. Wait, your parents are gonna see some random girl digging... Ekizibu ekiriwo bwe nakwata kuba okudde wamwe bazadde bo bagenda kulaba omwana gwe batategeera akomyewo eka. Rooms then. I guess we just have to sneak in. Wait, what happens when our parents go to tell us goodnight? Kyesituukawo singa bazadde baffe batuseewula ekiro okwebaka. Like in your room? Kyogaba bajja ne mu kisenge kyo. Abange bajja. Ready to go? Oli mwetegefu tugende? To you. Anti oyo akimye ggwe. Ani. Your brother is Clay Evans. Mwannyoko ye Clay Evans. Sandra Evans. Anti Cassandra Evans, Clay Evans tokitegeera. I would Wow. never guess that. Ekyo ate nali sisobola kitegeera. Oyo wakabi. That you are me. Teweerabira oyo mwannyoko. Maybe I'll be okay going back to Oba osanga nja kubeera okese nga nzirayo ewammwe. Oyo mwannyoko. Friend. Atonyumya. Nze nja mwesala. Gwe. Sorry, Katie. Nosonyiwa Kelly Sharp. You're my sister. Gwe saagala kwesembeza okusya ku kye wakola sisita wange weeraba gwe. Takimanyi nti ono gwaleka ate ye mwannyina. Yavuddewo n'olukibaazi agambye Kelly Evans bulijjo mwannyoko kuba Kelly Evans yasomera ana ate yali wakabi bamu ku bavubuka abakabi. Kali amugambye awuli ayagala mwesala kyokka njagala olabe tagali. Why are you talking to Katie Sharp now? Lwaki obadde oyogera ne Kelly Sharp? You know who Katie Sharp is? Kelly Sharp omumanyi? Wow, I forgot how famous I am. She is Esegeeza No, she... ali famous koneda. Yeah. Ali infamous. awesome. Infamous isn't awesome because Infamous tekitegeeza nti obeera wakabi. well known, but infamous is being well known for bad reasons. Yagamba nti famous omuntu aba amanyikiddwa olw'ebikolwa bye ebitegerekeka ebirimu amakulu naye infamous muntu aba amanyikiddwa ate mu ngeri olw'ebikolwa bye ebibi. There was coffee spilled on someone's shoes. Muleke genda maaso nakujajinga nsonga eyo kubanga sibo nange banjira kyayi ku ngatto. Let's talk about Clay. Leka twogere ku Clay. Clay Evans yali wakabi ku ssomero. You were captain of the soccer team. Wali kapteni wa soka tiimu. Everyone still talks about you. Buli omu akyakwogerako nga bwe wali owakabi. Listen, high school doesn't really matter after high school. Yamugamba nti high school ebiseera ebisinga eba terina makulu. Really do need to... Ng'omaze okuva mu high school. Kyolina okukola kikimu kyokka concentratinga kusoma. Totally stood up to Katie Sharp. In high school is everything. Baabano. See you later, sis. Wait, you're leaving? Ndowooza nja kulaba oluvannyuma sisi akoonogenda. Nyina kilasi gye nyina okwasaganya. Mulekaawo. Maama yajja. I just saw the video, Kate. Manye wakabe wakahaaga. Kakati. School, call our parents. Yabadde takimanya abadde akyamugamba ku bya Kelly Sharp kumbe Kelly Sharp azze. Soko lindeko. Oyo si Kelly Sharp gwe mbadde njogerako. Katie Sharp? Sort of. Kituufu yeye. Let her in. Kati tugera mukkiriza ayingire. Soko lindeko mbadde sikategedde. Yakwate kubona ajja n'amusimba akafumito. We are
pretty upset with you. tuli banyiifu gy'oli. Your parents. I'll go to my room. nze kangende mu kisenge kyange. We need to deal with gwe twetaaga osooka odiringa n'ensonga eno. for Katie to apologize. twetaaga kerishapu alisi yeetonde gy'oli. Oh, I completely agree. ate ekyo nzikiriziganya nakyo bwe kiba kyakwetonda kubanga akimanyi si agenda okwetonda ono yagenda okwetonda ate agenda kuba ye mama tanabitegeera bigenda mu maaso yajja bamuyisa gye yeetonde okusya ku kye yakoze Cassandra Evans yajja n'atula erudda. It was very big of Katie to come here. yagamba nsonga nkulu Keti okubanga ozze wano so n'olwekyo You are my daughter's idol. muwala wange akwegombako no maama totandika ebyo. And it would Ekirala. a lot to Cassandra if you were kijja kuba kyamakulu eri Cassandra singa dda mbutuufu weetonda bambi okusyako ekyo kye wamukoze. Katie. Keri Sorry. Thank you, Katie. Oh, I wasn't saying sorry for that. This isn't right. It's supposed to be the other way around. I hope yagamba okusiisira ku mbeera nga bweri kino si kituufu requires an apology. kiteekeddwa kubeera mu ngeri eri endala. You did. Sorry. I didn't know that this would happen. n'osonyiwa saamanya nti kyo kigenda kubeera bwe kiti. Don't be kind to each other. If you learn this now, it will save you so much grief in the future. yasaba nti njagala buli omu at least mugezeeko okubeera ng'oli muntu mulamu eri munne It's time for us to go to ate nga kyo kijja gezaako okubayambira ddala mu ngeri emu oba endala. Katie, osegeera you need to do homework and get some guitar practice. gwe weetaaga liisi otandika okukola homework for dinner. ate olina okuba nga otandika ne gita practice. Katie, I think we need some family time. twetaagamu akadde nga family kati gwe Keti ne bwogenda balina engeri gye boogerezeganya ate ono tabitegeera. Address. Press the home button in the GPS. yali agamba simanyi gye mbeerako ononyiga ka home button kajja Mrs. Evans, kuleeta GPS kakulage. I need you to bring some clothes for school tomorrow. enkya bw'oba ojja ku ssomero ndeeterayo ku ngoye. It's nze sigenda kubeera mbina ebigoye ebijwegejwege. mugamba kaali yakwata ekubo n'ayitawo erudda. motoka gyagivuga bw'ati. Katie, your kale salad's in the fridge. Boy, this family eats a lot of kale. Hey, your latest video, outperforming everything. You watched that? What? No, but the analytics are amazing. I tell you what, girl, you keep this up and you are a shoo-in for the Glam Slam job. A shoo-in. What video do you have planned for tonight? kati bambuusa vidiyo ki gya planning okubanga assaayo ekyo ky'olwaliro. Hey, lame. I mean, you're going to really confuse your audience, baby. All your followers, I'm not Katie Sharp. Seriously? No. Look, this is really hard to explain, but yabagamba size Keri Sharp ne bamugamba Katie Sharp. ekituufu kiri nti bwebanga yo vidiyo gyo planning oteekayo ng'ogenda kubuzaabuza audience yo ng'obagamba sigwe Keri Sharp. Be that kind of Katie Sharp. bazadde be nno bazadde be Listen to me, young lady. wuliriza gwe mwana gwe Sharp is working. Keri Sharp kikola Video due on that screen tonight. era ng'agamba nti wandibadde oteekateeka vidiyo gyogera oteeka ku screen ekyo ky'olwaliro. This is your job, honey. guno mulimu gwo munnange. That mean Katie Sharp. yagamba saagala kubeera mini Keri Sharp abadde kyono omwana. Answer your phone, okay? kwata essimu yo. Katie Sharp is a very successful brand. yamugamba Keri Sharp sebo eyo brand eri successful. Your father and I gave up our jobs to manage your career. nze ne kitaawo twasalawo tugezeeko teeka ebbali emirimu gyaffe Still, sometimes tusobole okutambuza. that's just our business. People, all right? You get yourself through the glams gwe kyoba okola kye kimu kyokka sooka oyingire mu Gram Slam being Katie Sharp. osobole okubeera Keri Sharp. You do your videos, including the one you have. gwekola vidiyo zo Tonight, ate ogenda zikola ekyo ky'olwaliro. listen to your father. wuliriza kitaawo. Good. bano sebo baasalawo emirimu gyabwe bagisula balina kulya ku sente za muwala waabwe ez'obwasire queen. yakwata ekubo najja mukazi watu paka erudda n'asooka ateeka bino wansi. gagenda bo badde balowooza boogera na muwala waabwe wabula gwe badde boogera naye si muwala waabwe.
era naye bw'atuuka ano yasooka n'abirowoozaamu kati ne yeebuuza agenda kitandika atya. Yajja balisewo baasuulawo emirimu gyabwe ng'abazadde bamugamba ti weemamaaza vaako ebyo ssebo tulina okugira. Yatuula ebbali ku kompyuta najja asobole okuloginga in genda okwekaanya. Yasooka kwata kuba okugyayo ka vidiyo ke kali ono ke yali yateekayo. Cassandra Evans bana ye muwala musufu ate yeewunyisa ate mbasa mwena mubeere muntu mubeere bantu balamu gyali ate nekyanze Katie Sharp. Eno message eri approved by me. Yasalawo asooka alongoose erinnya ly'essebo ng'akozesa feesi yono nze Katie Sharp. Bulijjo yeegomba kubeera Katie Sharp. Yakwata ekubo no najja kusobera bw'obugato bw'ayambadde tasobolera kumutambuza naye nze Katie Sharp. Genda agamba buli omu yena nga bw'ali Katie Sharp. Engoye z'ayambadde gwe jangu wano naawe soko gye jangu. Did you bring the stuff? Yes, of course, it's right here. Olese engoye ze nagambye kola obukosi nazireese n'asooka amagala bo bateri aliyo. Yajja n'asooka ajjamu engato. You didn't put any outfits together. Kyewunyisa engoye tewasobolegezaako zigatagata. Wearing. We talked about this. Kino twakyogeddeko. About being me. I thought this looked good. Nabadde ndowooza nti okwambala bino kijja kulabika biki by'oyambadde naawe. Talk about it later tonight. Ebyo tujja byogerako oluvannyuma naye. I said no ponytails. Nagambye saagala nviiri zange ozikwate ponytail. Manicure. Totoluma na njala zange. Changing my social password? Yes, I did. I did. Wakyusiza social password yange kono of course nagikyusiza. Able to re-upload it. I know, and you Kimanyi. did a video. You can't be making these sort of decisions without... Tosobola tandika kola decisions kuzikwatagana ku life yange ssebo nga tosose kuneebuuzaako. She does now. Anti kati munaye nsobola zikola. This is not a game. Guno si muzannyo. My business you're messing with. Yagamba ssebo oli mu kukyankalanya bulamu bwange. Word. No. Mpa password yange kono sigenda gikuwa. Bano ne bajja. Ridiculous shoes. Ndaba n'ebigato ono byayambadde. Katie wore these shoes last week. Anti wiiki eyise Katie yayambala engato ezo. Anti yazambala naye tezikyalina mulamwa. Girls, Abayi, ono musooke mumwesonyiwe Are you muleke. serious in your video? You want us to be nice to her? Okusiza ku vidiyo ssebo engeri gye wagikoze ng'ogamba tubeere balungi gyali. Oyagala tubeere balungi gyali. So pretty. Oyagala tutandikemu wassebo buhaaga gamamu enviiri ze zirabika bulungi. Vest if we were going on a safari or something. Sikitegeera lwaki oyambadde vesti olinga agenda ku safaari. Nice. See you later, Cassandra. Gwe tujja kulaba oluvannyuma Cassandra. You're welcome for that, by the way. Weebale kusiima ekyo kyekkoledde. Maybe you can even have lunch with us. Oba osanga osobola n'okulya ekyemisana naffe ng'ani agenda okulya naye ekyemisana naye biki by'oyambadde. Did you hear about Jake's party? Wawulidde ku pate ya Jeke? Can't believe I get to go to Of course bampise kale so banakikiriza ti ngenda ku pate ya Jeke. Yes. Yeno tasobola kukikkiriza. Kubanga tebatera muyita ku pate kyokka bali bayiseeko omubiri. Ono byamusobera. Nagamba naye bituuse kati kirabika nyina otandika okwefaako nga neefiirako omubiri guno kuba sirina kyakkola. Nyina ofuna engeri gye neetetenkanya. Be happening. Tasobola na kukikkiriza mbu kino weekiri banange. Kayina mu kaseera kano nga tuuse ebbali. Tukwate kuba okudda ewaka. Bajja yajja naye. You told me to act like Katie Sharp. Wangambye nti ntandika okweyisa nga Katie Sharp si bwe kiri. Katie, you don't like being treated like that? Naye si kiwa nti wandyagadde bagende maaso n'okumpisa mu ngeri gy'osuubira. Doesn't feel good, does it? Tekiwulika bulungi nga bakuyisa buye. Whatever, Cassandra. Kyonna kye kiri Cassandra. Listen, I've been thinking about how we can switch back. Mbadde ndowooza ku ngeri gye tusobola okuswitchinga back. Doing that night before bed. Njagala kumanya wali okola ki nga tonabagenda kwebaka. I prayed. Of course nagamba nasaba. Before falling asleep? It's the last thing I remember doing. Kye kintu kye nsembayo okujjukira okuba nga Next thing nakola. I knew, I woke up in your bed. Nagenda okuddamu ozuukuka nga ndaba ndi mbulirivu nga ndi mubiri gwo. But then things get all fuzzy. Nange nali wano nga ndi mu kusoma magaziini eno bino And I'll byakyankalanira. read the magazine. Kati kigenda kubeera bwesinze kansome magaziini gwe naawe oddeyo osabe. Buddy, and you and yours. So kwegamba osobole okuzuukuka nga oli mubiri gwo nga nange ndi mu gwange. Don't. Nedda sigenda kikola.
eki Better get some outfits together so you don't look stupid as me. wandibadde ofuna lisi byoyambala ebitegekeka oleme kubeera musiru nganji. It damages it. Nagambye enviiri zange tozikwatira mabega oba ozoonoona. By the way, sooka ojje kkole nako. Come on. Jangu nkulage nze bwe mbeera, sooka ojje nkuteketenkanye. Yamuyita n'amugamba jangu nsooke nkutetenkanye jangu nkulage bwe mbeera. Muyisawo n'amutuuza erudda. You're really good at this. Well, that's how I became a social star. I thought you got. Yamugamba nti bino wabiyigira wakono kuba linafuuka social star. I started with makeup tutorials, and I got really good at it. Yatandika ne makeup tutorials. And then one day I made a post about a girl's bad fashion choice. Lunaku lumu ne nkola posti nga njogera ku fashion ey'omuntu ng'ayambadde bubi. But whatever. The point is I started. Kyonna kyekiri ensonga eri nti byonna byatandika mu bintu bya makeup. Okay. Kale I need to make a new video post. neetaaga lisingezeeko okukola video post empya. What's VO? Sooka omuli VO kyeki voice over. Genda kunteerako eddoboozi. What's the plan? So kati enteekateeka eri ki? I'll talk you through it. Nja bikuyisaamu. Video cut. I just need you to intro it. Just say what I tell you to say. Gwe kyolina okukola kikimu kyokka ogenda kwogera biki bye mbagambye okwogera. First, you need. Tukola ensobi n'ogezaako okwogera ebiteetaagisa. Owulidde? Alina okukola akavidiyo awulira obusungu. Password tanagimuwa yagiteekamu. When I hit record, just say teens who left the house and forgot to look in the mirror. You should black out their faces. Feesi zaabwe wandibadde ozibika. What? No way. That's part of my videos. Nedda akavidiyo kange. You can still get your point across. Okyasobola ogezaako okutambuza ensonga yo ne bagiwulira naye nga feesi z'abaana tebazirabye. Ebintu byopostinga lisi wandibadde obiteekayo naye ng'abantu tobalumizza. N'akwateko bwe n'asooka byeditinga n'amala obyeditinga. Thank you. Kale ndowooza kiwedde. Now, I have a favor to ask you. Kanyina kye njagala okusaba. Tonight is youth group at my... Ekyo kyewaliro egenda kubeera youth group ewaffe. Do you want to go? Ate njagala kubeera mu youth group Can eyo. I go with you? So kati nsobola ogenda naawe. Youth group. Youth group bye I biki? think it's going to be a way for us to get switched back. Y'engeri gye tujja osobola ogezaako kubeera switched back. A group of us meet up and pray. Okakasa anti abantu group tusisika ne tusaba. Ono bwe yawulira nkiriwo ekyo n'agamba oke. I'll go. Then tujja Give genda. me my password back. Kasooka kasa nti ogenda kuba password yange. Kijja kusinziira ebintu bina bitambudde. Kati bajja mu youth group. Mumusituke. What are you doing at Cassandra Evans' Gwe kiki okolewa aba Cassandra? here? Don't you live here? Tobeera wano. Yeah, we tracked you on the social map. Are you guys? Twakebedde ku social map. Katie, Ne tukiraba ng'ogenda kubeera mu bino Keti. I love that you blacked the faces out. Wama ndi musanyufu kuba akavidiyo ke wataddeyo ne face was blockage kubanga Wait, class went over my professor. nze omwe yabadde ku face z'abaana abo bwe wabadde otaddeyo ono yajja. Don't think we officially. Keri Sharp ngenda kusaba sikiwani tuli baseya era sikiwani twali tusisikanyeko officially. Ono yagenda okubeera omwogezi w'olunaku mwannyina wa Cassandra Evans. Ono asoosemu akafumito okuba munnange. Eno tamanyi nti oli ye mwannyina. Yamusaba atule erudda. Oh, I see why we're here. Maze okulaba ensonga lwaki tuli wano. Olw'ensonga munnaye mulimu ekyokulya olwo snack. Kale bakwata mu nsero. I'm going to read a list of statements. Ngenda kuba nkola statements. Answer using your paddle. Wabula mugenda kwasalinga nga mukozesa obwo obunaaka bwe mukutte. Kituufu oba kifu. Everyone has the right to their own opinion. Buli omu yenna alina right okuba nga alina endowooza ye. Kituufu. Everyone can do what they want. Buli omu asobola okukola kyonna ky'ayagala. Nedda. Neighbor. Olina okwagala neighbor. Does this have to do with God? Kale sooka omuli bino bikwatagana Katonda. Sandra, you are my neighbor. Cassandra oli neighbor We wange. grew up down the hall from each other, but Tuyinza okuba tetwakulira ku luguudo lwe lumu oba tetwakulira mu kifo kye kimu. with all our passion. Naye ebiseera bisinga kyenyaga mugezeeko otegeera tubeera baaluganda mu ngeri emu oba endala. Steal my newspaper. I think they tried to fix this with Chandler. Oba notagali. I've seen them. I mean, Bwe batyo buli kimu kyonna bwe kyatambula ne basalawo bakwateko beeyongereyo. It was great to have Katie here tonight. Kibadde kirungi okubanga Kate Sharp aze wano ekyo ky'olwaliro. But
Her insides are ugly. yagamba ayinza okuba nga kungulu mulungi naye ate munda mubi. Insides are ugly? kyogamba abantu babeerawo nga munda babi. That seems judgmental. naye ate olinga ajajinga. Usually because they're insecure. I'm not. nze nsobolokezaako tegeera abantu kati nga ketchup ebikolwa bye bakola lwa nsonga babeera insecure. What she did to you alone speaks volumes. kye yakola kyokka kisobolokezaako okunnyonnyola. ye no tamanyi nti gwagamba ye ketchup yalowooza agamba mwannyina Cassandra Evans. But when we were younger, anytime we would leave the house, even if it was to just go play in the backyard, Dad would always say, lead with love. era ng'agamba ndi ku sayidi ye ne mwannyina. ebiseera ebisinga ebintu ebisinga kyova bona asinga kwoli olw'ensonga ffe byaffe tubiteekamu okwagala ne bwe twakwatanga ekuba ofuna mugenda okuzannyira mu lujja emanju nga taata atugamba mugende n'okwagala. kaseera ka family haaga bajja ne bewa akafumito n'agamba mumanyi musooke munindemu. simutegere ennaku zino bayabaaki. ono bwe yakwata ekuba ogenda mu kisenge kye yafuna gita natandika osuna mpolampola. kati ono agenda okujja musiikana ali mu kusuna kagita. yeewuunya. Hey. waaye Oh, you don't have to stop. toteekeddwa kuyimirira. No, I can't play in front of people. Why? yagamba sisobola genda maaso nakubanga nzanya mu maaso g'abantu. Yeah, you told. alinamu social anxiety. Why? Last year I was playing in a solo competition and this one judge just ripped me to shreds in front of everyone. Oh, you got trolled. Yeah, that happens a lot to me online. You just gotta ignore it. Get your confidence back. You're a talented girl. Don't let anyone take that away from you. oli muwala alina ekitone tokkiriza omuntu yenna ogezaako gamba otherwise n'okukikugyako. just kubeera insecure. bwe kiri. What Clay said about me. ne Clay nange kyayogedde ku nze. What? ekiki? You? gwe No way. I mean, gwe naawe tekisoboka toyinza kubanga obeera feeling insecure. you're gutsy. gwoli gatisi kwegamba olina gatisi esikola kyoyagala. A little too gutsy sometimes. baabo. All right, I did my good deed for the day. kale nze ogwange guwedde. Password. soka n'olwekyo ngenda kusaba ompe password ya akawunti yange nakwateko bagenda asobola okugimuleetera. kuliko switched. Don't be mean as me. yamugamba saagala obeere wambwa nga nze. Do that for you at the shoot. Oh, thank goodness. kekaino ng'avuddeyo twakwateko wetudde bali akwateko bogenda. Like the shoot you did for the social. Do you remember how fun that was? kimuleese olwayo bagenda mu photoshoot. Yes, you are. ate ebya photoshoot ono gwe baleese talina kyamanyi. yeewunya n'okwewunya nti wabayo ebintu nga bino ebya photoshoot. kati no tutuuse era n'amusaba bakwateko bafulume eggaali. bajja njagala weekaanye. n'asooka amusimba n'asayininga. Are all those people here for me? bano abantu bonna bazze kulaba nze. Sharp. agenda okuza amaaso awandiisewo Cassandra Evans. Brilliant. You liked that video? Glam Slam loves 5.4. yasooka n'amugamba video z'obadde ogenda maaso n'okuwapulodi nga zibadde nsufu. Keep up the great work. n'amugamba kyogamba muzaagala. kakeno ne bano baliwo okusaponsalinga abo bo baagala nnyo omuntu alina following. bw'oba olina following bakozesa eringa agency bakuteekamu ssente kwegamba ne bafuna abalanga. kwegamba ye eringa marketing agency eya kwegamba digital marketing. Well, yeah. so kati Star. bo kye bakola bafuna alina following ne bamwongeramu ne bamuhypinga so kati ne batandika okulanga naye. gwoba otaddeyo bikyaziro nga sikasaba nga bikuwa following ya kika kya waggulu kamala. I don't know why Katie's acting like this. Honey, not every shoot can be private. This is really stressing me out. nze bino bitandise okunstressinga gwe ge mazima. Well, step out of it. anti kati va mu stress ke kaseera. bazadde be baasalawo beesonyiwa emirimu gye baali balina okukola kati bafuuka bamaneja be. be bamaneja be. Katie, meet Christian. balina okakasa nti buli kimu kyonna kibeera okay. Hello. Flew her in Yeah, want to. for today's photo shoot. Katie Sharp, the reputation precedes you.
Kerishapu munaye okusinziira ku bikwogerwako yatuuka aliyo balina omukubira ebifaananyi ono n'akwate kubona gyerudda. Essimu yange kansooke ngiteeke wano. Aya maama n'amulaga poozi bwe zirina okubeera. Oli poozi tazimanyiye mulengere. Maama ayagala ebintu by'okwejaaka. ¿Cómo se dice? Kano si kabi nakuba ebifaananyi mu Faransa. Ayagala nnyo okudisikasinga ensooga ze mu Lufaransa. Owaaye yasaba empewo. Laba nno ekiri wano yeebuuza ki ekigenda maaso. Waayi jjukira oteekeddwa otunula empewo wa gy'eva. Empewo esobola ofuuwa enviiri. Jako empewo. Okay, I'm just gonna go fix her hair first. Kale kansooke nkutereeza enviiri, kankutereeze wano enviiri. Ki ekigenda maaso sikutegeera gwe mbeera ki ekulimu naawe. This might be a very Ndowooza kano ke kaseera bakuba ebifaananyi maama n'omuwala we kiri kitya. This is just about. Maama tuli ku muwala yekka gwe tetulina kye tukwagaza. Vaayo. Maama ssebo naye ate ayagala kwepuutiwo. Bamugobyeyo. Ati ndowooza omanye ekyokola mukwano. Thank you. Weebali. Well, you're welcome. You're learning from the best. Ati weebali kusiima nze asinga mu kumodolinga. Yasiba kuba emyaka gimuyiseekaawo. Baabano. Still sleeping? Okyebase gwe. Kati ate ono maama yajjaza okusono yamusiika n'akyebase. Where am I? Ndi tudda wa. This coming. What? Kiki. Come on, we don't want to lose all day. Tetwandyagadde kuluzinga lunaku lwonna. What? Kiki. Practice your guitar. Olina ssebo ogenda opracticinga gita. Are you feeling all right? Simanyi owulira It's bulungi. just I can't play the guitar. Sisobola kuplayinga gita. Gwe kyuka. Gyatugenda ebiveeko ebyo. Naamuza mu kamooli. No, but I really can't play. Kituufu sisobola gikuba gita. Okay. Kale. You want to tell me the truth? Oyagala okumbulira amazima kati. You can stop pretending. Osobola okulekeraawo okwefuula kubanga kati nkutegedde. No. Obitegedde. How? Otya. Haven't been yourself lately. Akaseera kayiseemu mabega tobadde Mother gwe. can tell. Ne maama asobola okukiraba. Right, well, what do we do? How do Kati tukole tutya nga Cancel the audition. cancelling audition. You aren't enjoying yourself. Kubanga nkulaba tonyumirwa life nga gwe. Pleasure, passion. Ekintu wandibadde okikola ng'olimu essanyu olimu okwagala bintu ng'ebyo. the audition? That's a really bad idea. You used to play all the time for fun. Wateranga okukuba gite ya akaseera konna ng'ogikubisa ssanyu ng'ogikubisa kwagala. Accident last year. It isn't fun for you anymore. Naye kati we bituuseewo okutandika n'omwaka oguyise mabega birakira ddala nti mbutuufu tebikyakunyumira. You would do that? Of course. Do you still Baba no. want this? Well, no one really ever asks me what I want. Teri yali ambuuzizaako ku kiki enjagala. What? Ekisuufu kiri nti gwe kiki oyagala. Let's go have some fun today. Tugende tusooke tunyumirwemu olwaliiro. Gyatugende tusooke tunyumirwemu nga ffe gyatugende. Brillante. I'll get it. Genda kuzza amaaso essimu evuga leka ngikwate. Maama baagikimono n'agikwata. Ono yamukubirayo akafaananyi ate. Kano kasufu. Se dice. Kano kaakabi. Done. Sigenda kuddamu kubabira akiwedde. Great. Tategedde ki kyabaddeko. Yajja ebbali. I can explain that. Ekyo nsobola okukinnyonnyola. There's this girl, she's really obsessed with me. So Waliwo omuwala sseba ali obusesi my nange. name as her contact. So kati erinnya lye nalisevingako. It's perfect. Really? I can explain that. Nsobola okukinnyonnyola lwaki essimu kuliko Kerishapu. Really obsessed with Waliwo akawala kali obusesi nange. my name as her contact. So kati erinnya lyange nalisevinga mu kontakiti kuli ku namba yaako. Nsobola okajjukira. Kiri weeyadi. Santo. Kano akafaananyi kaakabi ke tugenda okukozesa. Timing because we have a meet and greet at the mall. Abantu tulinamu naye ka meeting tomorrow. Ndowooza kati ekyo kiwedde tugende tukole ekirala.
agenda okuzza amaaso nga bireka bitandise omunyumira ate y'okubeera Keri Sharp. Wow. Maama kye yakola ate yakwata ono n'amuleeta. Ono agenda okuzza amaaso okulengera akafaananyi ke bataddeyo. Wow. Who are you calling? Naye ani gw'obadde okubira essimu? All day. Ennaku zino okuba olunaku lulamba obeera ku ssimu tovaako. Kiki? Skate. Since when? Nze saagala bya kusiketinga, simanyi siketinga kono kuva ddi. Omanyi omuntu akyasize okwagala osiketinga ewaffe yeggwe. Why? I can't wear these. Sisobola kwambala ngatto zino. They've been on other people's feet. Zibadde mu bigere by'abantu abalala kanu anti olina sokisi kyekikulu kya byonna. Oh, I wouldn't do that. Ate singa kibadde kirungi tewandiziwunyizaamu. Waba oziwunyaamu kaboni mugere. Nails. Well, that will help you not to bite them. Yeah, that's not a problem now. So, who is so important that you're calling all... Kasooka omulira ani oyo ow'omugaso gw'oba okubira essimu olunaku lwonna. Biri complicated. Yeah. Olina boyfriend. I mean, no. Nedda. Complicated. Just biri complicated. Well, I would love... Bwe kiba bwesi nange nandiyagadde okusiikana Mr. Complicated oyo. Nsooke mulabeko. So did our little talk with Katie Sharp... So kasooka omulire okwogeramu ne Keri Sharp kirina engeri gye kyatereezezaamu ensonga ezibadde zibakijjanya wakati wammwe. You know, Omanyi? So true what I said the other day. Egamba bituufu okussa ku biri bye baayogera ku lunaku luli. Say it's just high school and it doesn't matter in the real world. Just bintu bya high school tebimatalinga mu nsi eyaddalako nedda si kye ŋŋamba. Cassandra, I was in high school. Nange sewe bwe nali mu high school. Cool crowd. Nali kabinja k'ababeefula abaakabi. So mean to this one girl, Emily Ross. Era ng'amugamba nti waliwo omuwala gwe twateranga okuyisa obi yali ayitibwa Emily Moss. Poor thing. Mukazi wattu bambi. Teased her mercilessly. Twateranga omutiizinga watali kisa. Ne tumusojja. Did you ever just apologize to her? Tosobola kumwetondera ng'oyita ku social media. Well, after we graduated. Oluvannyuma nga tumaze okutikkirwa nali namuwandiikira ebbankaluwa naye teyasobola kunnyanukula. Good idea. Naye ate ekyo kiyinza okuba ekyekirowoozo si kibi. Way to reach out to her again. Oba osanga nsobola okuddamu okurekinga out gy'ali nateera. Nja kuyita ku social media nja kumunoonya tulabe. Mpozi ekirala. You know what? I want to get a driver's license. Njagala kufuna driver's license. That's great. Ate ekyo kijja kubeera kyakabi. And contact lenses. Njagala nfune ne contact lenses dani okwambala nga bigaalubindi. Changing everything. Otandise okyusiza ddala life yo. Can I do something nice for Cassandra? Anti njagala kubaako kyenkolera Cassandra ekyakabi. Kale. Baabano agambye seba ayagala kubaako kyakolera Cassandra Evans ekyakabi naye namala nafuna engeri gyakiryalyamu awo maama aleme kutegeera lwaki agamba nti ayagala kulera Cassandra Evans ng'ate ye Cassandra Evans bajja kutandika ogenda maaso n'okuskatinga bajja paka mu gaali. Anti bagamba nti omukwano gwa Yesu gukyusa buli kimu kyonna nga bw'olaba. Namugamba birekeko tobijjaako. Mulimu ebintu oba osanga bye yali tafunanga mukisa kuwulira. Kwe kulya ku kyetwandiyise enjiri ng'eyogera ku Yesu Kristo ng'ogassieko ne Katonda. Kusinziira ku life gy'alimu ewaabwe. Ono n'agenda okujja ku ssomero ssebo nga bwakabi. Have you seen your social numbers? You're viral. Okimanyi nti oli viral. Oh, yeah, of course. Osobola osayininga wano ko nate lwaki nedda. Thanks. Keri Sharp. Hey. Why haven't you answered my calls? Lwaki gwe bali todda mu masimu gange? Got real. Your mom is going to cancel your Juilliard audition. Mama agenda kansolinga audition yo mu Juilliard. Gwe nawe soko gye mwe mudde bali. Mama. Did you just hear what I said? Simanyi owulidde ki kyegambye? Your dream. Flush. Mama agenda kansolinga ekirooto kyo kigenda mu toilet. Hello. Ebyo tolina byogera maaso g'abantu naawe. Going to cancel your audition. Kyengezaako okugamba ni mama agenda kansolinga audition yo lwaki? Kono lwa nsonga bantwala nze ate sisobola kuplayinga naawe okimanyi sisobola sona gita. I said I don't believe, but if this is a God thing, you better start praying. Nagambirawo nti nyinza okubasikiriza wabula kye bwe kibanga ddala mutuufu bintu bya Katonda. Wandisabye. Don't you realize what you have? Tomanyi ki kyolina ewammwe olinga agamba toba misinga maama wo ng'ogasseeko ne Clay. I think I'm better at being Katie Sharp. Bwe bituuse kati ndabika nnyumirwa kubeera Keri Sharp ndi mulungi okubeera Keri Sharp n'okusinga gwe. Nze kanvuga kino gwe vuga ekyo. Hayden yajja amusiika nowaaye ne bakwata ekkubo ne batambula ne bagenda.
bagenda sisikana ku pate. When did you start eating cake? When I became Watandika ddi okulya keeti? Katie. Ati okuva linatandika okubeera bweti kati keeki njirya. I really want to get my phone. Ziba teziribusa Abi yajja. Did her? She's got a little nerve showing up. Naye mbutuufu ono naye okujja kwe. Milk somewhere. Last week. Basooka ne bamwogerera ne bamusekerera. Mukazi wanne atambula n'abavuira. Because you're friends with her now. Yagamba katuteekeddwa ogenda maaso n'okudisikasinga naye mu nsonga ezimu kuba kati munaye seyaawo. You guys. Abayi. Friends now. Ndi seyaawo mwe kati bali sirina kye mbaagaza. Clay yaleeta Katie Sharp oba gwe twandiise Cassandra Evans mulese ku pate. I'll wait for you here. Ngenda kuba nkulindidde wano kono kali. Yajja wabula ekiri munda muganda kye beekola. So you're gonna vote for Katie on Glam Slam? I heard it's now a live interview. I can't wait to watch. Cassandra. Where's Katie? Soko omulire aliwa. Over there. Katie aliwa kono yoli. Hey! Gwe. Why didn't you tell me about the Glam Slam live video vote? Lwaki wangambye nti wagenda kubeerawo video vote? Lwaki wangambye? You aren't anything I didn't make you. You are nothing. Toyina kyoli. It's my face. It's my life. You stole. Eyo feesi yange era obulamu bwange bwe Can't wabba. have it back. Anti tokyasobola And bifuna. now, Kati byange. We are leaving. Tugenda fuluma wano. Siina gyenda gatomanyira. Seriously, we are leaving. Tugenda genda. away from me, Toyina gy'ontwala. or I will cut off. Oba si kinja kusalako enviiri zo. You wouldn't dare. Toyinza zikwatako. I'm not scared of you anymore. Nze sikyakutya gwe naawe. Fine. Fine. You touch one hair on Bw'okwatako oluviiri lumu bwe luti. loser across your Ngenda forehead. wandika luuza wano maaso mu feesi yo ngikalabule. Go for it. Genda okikole. It's your forehead. Kuba kati feesi yo n'ekyenyi kikyo tebikyali byange. Don't touch Gwe me. naawe tonkwatako obadde kyanga battukanirako. What are they talking about? Kiki kye boogerako? Dope. Nze simanyi biki bye boogera naye munaye kalayivu kankatanisa ofuna following y'amaanyi. Stop. Lekeraawo. Everyone is phone. Buli omu yenna agenda maaso n'okuntunuulira. Well, I do. We're humiliated. Nze sifaayo kono nfaayo lwa nsonga onswaza. Katie, Oswala ggwe. 100 times. Mirundi emeka gy'oswazizza banno. Someone else. Everyone in this room has been hurt because of you. Yagamba nti buli omu yenna ali mu lumu eno alumiziddwa lwakubanga ggwe. When did they ever have a choice? Ddi lwe baali bafunyeko ekyokusalawo bambi. You just did whatever you Gwe wakolanga ki ky'owulya ky'oyagala nga teryakuba ku mukono olw'okubanga olaba oli wa kabi. We don't care that you're humiliated. Kati essaawa zino naffe tetufaayo oba oswazibwa. Osegeera. You need to calm down. Weetaaga okakkane. And we need to leave. Ate twetaaga tufulume. Nze sikyalina kye nkwagaza ggwe. You and these stupid girls. Gwe ng'ogasseko ne bano baseyaba abasirwa abagwagwa abatumbaavu. You and your little ducks. Yeah. Gwe n'embaata zo. Loser friend. Gwe ne bakyalibo baluuza abatalina makulu. Embwa, ente. That you're even allowed to be around us. Kyewunyisa n'okubanga bakukkiriza okubeerako naffe. Even be. Kyokka n'abadde avuma buno. Talking about you. Gwe njogera ku gwe naawe Gasiya. Gwe tokwata ku baseya bange ate ogenda kukola kikumbaavu. Ne batoka bambalagana. Ate olowooza Sire Queen akyasinze. Embeera tetabuse. Sire Queen akyasinze embeera etabuse. Onaagera okujja agera okuzza amaaso sisita we. Cassandra Evans gyatugende. Clay. Lindako Clay. Cassandra. Wamanse Cassandra. No. Va ku njaga. Munywa nnyo enjaga bwana mwe Gasiya. Mbugwe Cassandra kuki? Dude, I just got 100 new followers from this. Okimanyi nfunye ba followers ndowooza nga 10 ku kino. Baaba okitukoledde. I don't want to be Katie Sharp anymore. Nze saagala kuddamu kubeera Katie Sharp. It's a whole different thing when you actually see yourself. Mu butuufu bwe weeraba ate embeera ebeera ndala nnyo sijja kulimba. Whatever you were doing and there's not the Cassandra I Kyonna ky'obadde ogenda maaso n'okukola mundaawo ate si gwe Cassandra Evans gwe mbadde mmanyi. Osegeera. Nze sikulabangako ng'olwana n'abantu bw'oti olwana biki? Yamugamba gy'atugende.
najjukira kano ke balina mu youth group ng'oli awandiiseeko n'alaga ntya engeri y'okweyagala nga nze. maama abali wano agenda okuzza amaaso ka vidiyo lowooza tekaatuuka gyali ku ssimu ye. Genda okulengera bano si be balina bulandi, balabira ddala kateri kuddamu funa kasente. Wuyaze. Aha! Nyabo. Glam Slam called and guess what? Aba Glam Slam bakubye essimu. Canceled your interview. Ne bagamba nti interview yo. To say for yourself. Kiki kyogenda otugambako ebyo by'okoze. To say for herself, and I don't know why you would either. You know what, honey? I agree. Do you not care about your father enough? Nida mutuufu gwe tofaayo ku kitaawo nange. Idea how bad this video makes us. Okimanyi nti eno vidiyo efulumye egenda tusiraanye, egenda twonoonera. Ffe tukwata ezo vidiyo wabula ffe tebatukwatiramu ezo vidiyo. Bulandi gye tutobye okuteekawo yaketisha. What is it? It's Glam Slam. Not even Glam. Ne Glam Slam. Glam approves of assault. Tesobola ku approvinga ku ki ekibaddewo. For us to fix this. We've wanted this since you were a little girl. Kino twakyagala kuva ng'okyali muto. I can't lose this now. Tetusobola gezaako kifiirwa. We can't lose this now. Tetusobola kifiirwa go ge mazima. We tukutadde wa amaanyi tugenda tandika okunoga akasente. No, that's had to be. Yasooka n'abatunulira nga kirabika bo beefaako nga bo tebafa ku ye embeera gy'ayitamu. No, I'm sorry, you're right. Balengere. I'm not going to take away your car. No. I don't care. Nze sifaayo. Take away my car. Oba mutwala motoka muginzigyeko. Don't care. Nze sifaayo. Glam Slam. Oba Glam Slam entwala oba You tentwala. thought to ask what I do care. Mwe mwali mwebaddekawo ne mumbuuza ku ki kyenfaayo. All you care about is your own. Mwe kye mufaako kiri kimu kyokka ku kye mwagala. Absolutely perfect for this job, Katie Marie. Anti gw'oli perfect ku mulimu guno. Yes. I am. Kituufu ndi perfect kalimu kendiko. Because Glam Slam. Olw'ensonga Glam Slam eyagala bantu bambwa. Do mean things. Abakola ebyembwa beeyagala kubanga bo beefunamu. Y'ensonga lwaki ndi perfect kalimu ke mwateekako. Bono balowooza muwala waabwe yabyogera. Si muwala waabwe yabyogera. Wabula omwoyo ogwayingidde mu mubiri gwa muwala waabwe. Bo kye batanaba kutegeera. Gwe gwogedde ebyo. Ate nga bya nsonga nga bituukira ddala paka ku mutima. Weekaanye. Mpozi n'okubategeeza Asante Express MCO and Air Cargo babagamba nti obeera musobozi ng'osobola ebintu okuva e China okubireeta e Uganda basobola okukikolerako bulungi nnyo ne bakwetikkira emayi ne bagireeta e Uganda nga tefunye buzibu nga tefunye tagali yonna. Gwe musuubuzi yenna asobola e China weekwata bayitibwa ba Asante Express MCO and Air Cargo. Ate nga biyita ku ndeege biyita ku nnyonyi ne bikwata ekkubo ne bijja e Uganda. For you, when the dark consumes the light, don't cry, just stay. Ono yazza amaaso eri muwala we. Yajja musika ne bambi. Ewaka bo bantu babufumito kahaaga singa abawo ekiba kituuseewo ekiba kiguddewo. Ekidiya kibeera kahaaga. Musimba kahaaga namusaba abeere mukakamu. Bintu by'ensimu naye nga bw'obimanyi bantu si bangu. Wabula beera mukakamu tofaayo. Ono yawandiika ebbali n'agamba nti Love Kelly Sharp kubanga mukazi wattu okussira ku environment gyali mukirabika. Abasinga bamukozesa bukozesa naye nga teri ali willing kumwagala. Yajja akoleka vidiyo. Nze mpitibwa Cassandra Evans. We are all Cassandra Evans. Ffenna tuli ba Cassandra Evans. We have all hurt or been hurt. Ffenna tulina be tulumiza oba si kye tulumiziddwa. I'm sorry to everyone that I've hurt. Banaye munsonyiwe ku yenna gwe nali nnumiza. I'm sorry I started a fight tonight. Munansonyiwa natandisewo otale ky'olwaliro. You know, it's really easy to judge someone. Omanyi ebiseera ebisinga kyangu okulamula omuntu. Before we idolize or ate ebiseera ebisinga bully them. Nga tetunaba We should take a minute to imagine. nga tetunaba genda maaso nagezaako beegomba oba si kitandika bayisaamu maaso oba bazalawa kiba kirungi n'osooka omanya embeera gy'ayitamu mu bulamu. To each other. That's how we should live. Era ng'agamba tuteekeddwa okugezaako okuba nga twemanyiiza okwogerezeganya na buli omu y'engeri gye tulina otambuza obulamu.
abadde ng'agezaako okwetondera bonna bayisiza obubi. And I approve this message. Nze mpitibwa Kelly Sharp era I approve this message. Message yali so inspiring. Manye ebiseera ebisinga ate abantu kye batamanyi nti omuntu akanyuga message eri positive ofuna following ez'omunda n'ez'ebweru. No. Era abantu bangi abasobola okusima newankubadde I've been to you. oba tolina ngeri gy'osobola gezaako kiraga. Teri ku nsi ya Katonda ashiyalinga message eri negative naddala ku social media ayinza funa following y'omuntu okusinga omuntu akanyuga message eri positive. Kubanga ebiseera ebisinga message eri positive ekyusa obulamu bw'abantu bungi n'okusinga eri negative. Eri negative etambulirako criticism z'amaanyi. Era abasinga abawaana babeera bambi tebalina byakola. Hypothetically speaking, if two people could switch bodies, Kale yakwase kubona Jeruda asooke Prayed for Katie to know what it was. boogeremu n'ono bamutegeeza embeera eriwo baagala kumanya ngeri gye basobola kutaasibwa oba si kina kuyambibwa. All I wanted was for Katie to know what it was like. Nze kye nali njagala Keri asobole ogezaako otegeera bwe kibeera singa abeera mu mbeera yange naye saamanya mu kigenda tukawo Mukama agenda kituusawo physically. Listen, guys. Banange Still don't follow this identity crisis. okusinziira ku kyemugenda maaso n'okuŋŋamba sobola gezaako following identity crisis gye mulimu essaawa zino. Baba bali wano akadde ne kavuga. Kale weeraba talina ngeri gy'asobola kubayambamu Clay. So what do we do? Katugenda kukola ki? I think all we can do is make things right for each other. Nze ndowooza kye tusobola okukola kwe kutereeza Slam interview. naddala ebizibu ebiri mu masekkati gaffe. Coincidence? Bajja basooke bakole program oba kye tuwandiise schedule engeri gye bayinza okwetereezaamu. 5 days. Wabula ennaku 5 okusobola otutuuka ku Is that even possible? kisoboka okuba nga mu nnaku 5 maze okuyiga gita. Lately. Anti okusinziira ku kyatuuseewo olaba emyoyo gyaffe gyakyuse. I don't know. I need. Tewali kitasoboka munnange. But your last video was on the right track. Now follow. Ka video ke wasembeyo okola kabadde ku right track. Next. Naka followings. Apologies. And one breakup. Balina okwetondera I bannaabwe. think he's only with you to gain followers. Yeah. Did you want me to do that now? Hayden yalabika akuliko olw'ensonga ayagala ba followers. No. Sigamba nti akwagala oyagala ngene mu kukyayire. Oyo kamwe ekyayire wadde ngenda kubeera mu kifaananyi kino. Yajjamu ekyayire. Hey Hayden. Ogamba ki Hayden? Cassandra. Anti kyo njagaza Cassandra. Words you needed from that video post. And I hope you got the fame you were looking for too. Because unfortunately, you'll go down in history as Katie Sharp's ex-boyfriend. Wait, what? Yali amugamba okusiisa akavidiyo seba akamufunisizza kye yabadde ayagala. Ne kati essaawa zino akimanye nti agenda beera ex wa Kelly Sharp. You kind of act like a middle schooler, so I thought it was appropriate. Ebiseera ebisinga bweyisanga omuntu wa middle school nageeza okola nga kijja kuba kisingako singa nze in fact ayiseemu nze tukukyawe nakwateko nagenda sisiika ne habi gamba otya munange. I am so sorry. Ngenda kusaba onsonyiwe kusiza ku ngeri gye nakweyisirizaako. Abi. Cassandra, it's just that you Cassandra. really taken this wanting to be popular thing way too far. Yamugamba ensonga eno ey'okubeera popular mu butuufu ogitutte ku ssa ddala nnyo. Ogitutte wala. I've changed. I am really sorry. Nsonyiwa bwe mba nga ddala mu butuufu nkyuse. With Katie Sharp all the time. Gwe buli kaseera oyagala kubeera ne Kelly Sharp. Mazima watuuse n'essira n'osuulawo. Boiled milk off of you. Actually, Kituufu kiri nti influence on her. Come sit with us. jangu okwate kuba otule naffe jyawo tutule wali ffe embiriri. Bw'oba tukiina mu buzibu. It's really changed. And she could use a friend like you. Yali amugamba nti oyo golaba sseba akyuse ate sinakyayinza okwetaaga okubeera n'esseeya kati nga ggwe. Bw'oba tukina mbuzi omale nkusaba jangu tutule wali ffe embiriri. Yasooka n'abirowoozawo mukazi wattu kwe kuzza amaaso alengere. Nagamba naye lwaki nedda. Ekisookera ddala Cassandra Evans kyaliwo enfanfe munywanyi bafudde wala nga batoba mbingi. Bw'aba nga alina ensonga gyerabyemu ono teraba nsonga lwaki ate yakwate kubo najja. Sorry, Abby. Namugamba ngenda kusaba osonyiwe Abi. Kyokka tamanyi nti onamwahaga era amwetonda ye Cassandra Evans. Oli ye Katie Sharp.
ndowooza kati taaniyo nze maze okutereeza seeya waffe wuuyo omulese kanawe ke kaseero geno osooke yasaba kiba mwagaliza omukisa kono okwagaliza omukisa waawo munaayo mbamanyi abo yakwate kuba gy'abasiikane gwe tokirowoozaako ku ngeri gye watweyisirizaako mazima n'otusukuma nguliko gatutumanyi yabagamba ffena tukola ensobi tukulaba ennaku zino olina aboozuŋŋana nabo ffe watusuulawo tokyagala kumanya bitukwatako wali obaddeko awo n'osooka osiriikiriramu nolowoozaamu funamu akadde okumanya abaana abo bemuyita ba rejects abo boolaba ssebo si balooza tuli baseya era kiba kimpisa bubi okulaba nti waliwo abasindiikiriza nga bwe watusindise nga bwe watusukumye kono yensonga endese wano okubetondera amazima gali nti nkitegeeza era ng'abagamba basaba mujje mutuleko wali naffe temumanya namwe muyinza ofuuka baseeya baabwe baasigala ku busimu bwabwe maliza okwogera yakwate kubo najja erudda wayisi bangu baweemu akadde bajja sobola okwetereeza abo mbamanyi baseeya bange mbamanyi basobola okwetereeza osegeera lwe yali yeewuunyanga alaba onaafaayo nnyo nga takitegeera laba noba neeno siapo alina famire muganda wange bali oba kiki kati bali wano musibayi bagenda maaso n'okajjuzaamu kati sooka otubuli ewasazeewo ogenda kola ki ku bya Glam Slam interview egenda okubaawo nida mbutuufu mbeera ku spin cycling ebyo twabimaze ebyokuvuga bulundu aganyako tuli nida kyentegeeza spin cycling kwegamba okubanga buli kasisira mwogera mu mutwe gwammwe ne mukomekerera ng'ebiseera ebisinga mu discussing ekintu kyekimu okumala essaawa eziwererako ddala mbu bino babikola ku lwa bonna ku lwa famire yonna nkimanyi nti muli health conscious era ebiseera ebisinga mubeerawo ne mwagala mukajjuzemu si kibi naye mwali mubaddekaawo ne mutuulakaawo ne musalawo mugezeeko okulowooza n'omutima gwammwe ekituufu kiri nti kino kankigambe mwana gwe sikutegeera ennaku zino wafuuka buli kimu kyonna kye nali neegomba okubeera nkimanyi temutera kulaba vidiyo zange kubanga gye nasembayo postinga yali nsufu naye nali ndowooza oba osanga mujja kunnenyumirizaamu ku lwekyo binyuma jangu otwegateko wano naawe kino twasazeewo kano kalutini twakakoledde gwe bino ebintu ogenda sigala ng'okyeyogezaamu simanyi sigwe ketishapu bagamba kale ate lwaki nedda nze male ndowooza oba osanga yandikutte kubona agenda naffe mu ngeri olowooza n'akikwasaganya tekino mu kaseera kano nga baga wasigadde ennaku 2 interview ya Grand Slam eso ebeewo naye tamanyira kumanya katusubire Grand Slam kino bajja sobola okyagala kino kyeyandiyagadde okwagala postinga inspired how to act ebintu nga bino tembikolanga si birungi ebintu nga bino tembikolanga banaye si birungi naye ate bino bye birungi okubeera ne banno ne mwagalana kino ekyokusindika muno si kirungi ebya bukyamaani okubuulinga munne lokijaya nti si birungi tuteekeddwa kubanga mukwatagana bukyamaani oli jjajja w'abarasita oteekeddwa kubanga inspiring abantu na mukwano lead with love obula si kutuntuza si birungi I've been working on my song. ati mbadde ngenda maaso n'okola ku luyimba lwange lwengenda presentinga audition It touches me right here. ate ekyo kiba kinkwata ku mutima mbu yaluwandiise ng'awandiika ku nnyina Hey, but you won't be able to put the judges behind a curtain. newankubadde kalongo bansembeera eri naye nkakasa abalamuzi tojja sobola bateeka mabega wa kateeni ojja kubeera maaso gaabwe kono bukosi nkimanyi naye sooka ompemu ka sipeesi ono yajja n'akwata ekubo n'atuula waali yamusimba gita maama yandiyagadde okuwulira okumanya n'okutegeera
ekituufu oluyimba lutuuseewa era lutambula lutya ono yakwate kubona gy'atandika okugenda maaso n'okusona gita n'oluyimba maama yali ludda ng'awulira yagamba kweri mu butuufu akimanyi oyo muwala wange yagenda mu maaso n'okooka wulira eddoboozi lye n'awulira nga lina tabitegeera takimanyi nti baliyo babiri omu tamanyi suna gita kaweddeyo kansooka enzireyo nekweka ebifunga tanaba kujja agenda okuba kateni bw'ati ng'ono yalina gita yamugamba akayimba mu butuufu kobadde osunye kabadde kasufu kamala I found Emily Ross. nasudde Emily Ross We are now friends. era kati twafuuse baseya ku social media yamusimba akafumito Is it Mr. Complicated? soko mbuli oyo Mr. Complicated yakubye essimu konera ddala mutuufu biri complicated kanzije yajja asooka akwata essimu. Hello. Hello. Please speak to Katie Sharp. Njagala kugana ne Katie Sharp. Hello, Katie. Ogamba otya Katie Sharp? Didn't recognize your voice. Okimanyi eddoboozi mbadde siritegedde. I'm getting over a cold. Anti nnyinamu engeri yalusse ennyiga. This is Skylar Stone from Glam Slam. Nze Skylar akwasaganye eno mu Glam Slam. Thank you so much. Weebale nnyo. I'm happy that you liked my new video. Ndi musanyufu okubanga We're happy you apologized. tuli basanyufu okubanga weetonze. But look, we Laba. want the Katie Sharp who brings in 5.4. Naye ffe twagala Katie Sharp aleeta ba followers abali ku 5.4 million. Better. Osegeera. Oyo gwe twagala y'abajja ku interview tetwagala oleete. Is it not complicated? Kati bikyali complicated kubanga No. nedda. It's more complicated. Kati ate byeyongedde kubeera complicated. Okakasa nti bwe kiri. Dinner. I'll make your favorite. Ngene nsooka enfumbira ekyeggulu ngenda fumba emmere gy'osinga okwagala. Yakwate kuba nakkirira. Mukazi wa twawulira amiisinga nnyina. Yalingizaayo kaalabe nga bakooteeko bagenzi. Ati nkumiisinga maama ge mazima. Akaseera no kasembera akaseera katuuse olunaku lutuuse. I learned today, Abby. Thanks. Your eyebrows look good. Thanks. I'm learning. Ziba tezirebusa bano bajja. We really liked the video you posted. Mulayi kavidiyo ke wapostiza ate twakaagadde. Olaba bwe yapostiza kavidiyo akalina positive energy. Abaana abasinga baka-appreciate nze. Ng'oggyeko buli oba okubulinga bw'abadde ateekangayo. I did not get any sleep last night, and I know. Ekyo kyajjo saasobodde funa twotona munnange. Tell me about it. Waayi ngamba nange. Practicing the guitar. Olwange nange okupracticinga gita lutalu. All those people. Oh yeah, Katie, your Glam Slam interview. Yeah, the big day for me. Lunaku lugenda kubeera lw'amaanyi gye ndi. Right. I my Juilliard audition too. So good luck. Thanks. Yeah, break a leg. Juilliard's an amazing school. Yeah, you must be really. Alinayo audition gy'agenda okukola kuba munaye ayagala kuyingira mu Juilliard. Essomero ssufu ne bamugamba si wabi. Lyomba mwagaliza mukisa. Wabula bagenda kikola batya ono naye tatulangako maaso g'abantu ne byalina okwogera tabitegeera. Kyokka ate n'ono gita tagisunangako bukyanga abaawo. Kyokka ate ng'alina okikola ku lwassa yaabwe. Kwata ekubo najja. Gera okuza amaaso ng'olyazza emmotoka ogamba ki? Ekiriwo. Waliwo kyembadde njagala okuwa bifu nga tonabagendako no kiikyo sooka okikwata olabe. Genda okuza amaaso ng'amuleetedde akatima ka bracelet ka mutima. Now we will always share. Tugenda kuba tubugabana. I love it. Nkaagadde. You know you can go and play and get into Juilliard. Okimanyi osobola okwata ekubo n'ogenda osuna gita n'oyingira mu Juilliard. To sign up for an audition. You are signed up. And maybe if Cassandra does. Ante nze munaye ebya audition kona ebya audition wabisigninga up kwegamba obikusobola obikola. Leka kuwoza nti mulimu by'otasobola kukola. Pop Glam Slam. You need to take this up. Nze ekyange si kyamaanyi ng'ekikyo. Ekikyo kino sebo oteekeddwa okitekinga up. No. Nedda. I want to do the interview. Njagala interview eno ngikolere. Ngikolere ku lulwo. One love. Good luck. Kwagaliza mukisa munnange bwe kiri. Mukaseera kawe twakwateko etudde erudda.
yajja Thank you, Riley. anti webale oyo amaliriza Sharp. Keri Sharp tugenda kusaba oyingirewo kakati oli alina osuna gita ate alabika yagenda okuddako ne Keri Sharp bamugambye gwagenda okudda ku interview ya Glam Slam notuula baba tugenda kusaba otaking flow kubanga kadde tetulina wakyaliyo abalala mukazi wattu nkyava akwata gita yajja njagala weekanye itawo n'asooka atuula erudda aha balinze bawulire ekivaayo Give me the confidence to... katonda ngenda kusaba ompe confidence nsobole okuyisaamu ensonga eno Dear God, mukama miraculously give me the gift to play this guitar. I believe you can do this. njagala ompe ekyamagero ky'okusona gita kubanga kino nandyagadde nkikole Let me do this, ku lwa munywanyi please. nange kino njagala nkikole ku lwa munywanyi baasaba nga basaba mu kaseera ke kamu era buli omu agenda okuddamu ogira bw'ati ng'emyoyo gizzeeyo guno guzeeyo omubiri gwagwo era kati Keri Sharp ye Keri Sharp noonazeeyo omubiri gwe ye Cassandra Evans aha tukulinze obeeko kyokola munange yasooka n'asiriikirira kwe kutandika okugenda maaso n'okusuna kagita njagala weekanye If you choose me for Bwe munnonda Glam Slam representative, okubeera representative wa Glam I Slam promise to deliver. mbasuubiza ngenda baleetera ngenda batambuliza ekintu ngenda batuusaako results empomu You look a lot like me bw'abagamba when I lost my wings. Dear babe, I know that I am infamous for making... nkimanyi ndi infamous okusinziira ku bye mbadde nkola maybe freedom bindeetedde okubeera omuntu omwetabu omuntu omubi the sky. But I don't want to do that anymore. You can wabula abagamba sikyayagala kukola ekyate sikyayagala bikola ebyo in the ocean. You can soar. kazi watu olwali lwasoso performing amaaso g'abantu abangi ng'ogyeko kuva lwe bamuzaala wa bambi Everyone loves to watch a train wreck, and I have definitely taken advantage of that. yagamba nti buli omu yenna aba ayagala ogezaako okulaba nga abantu babaako ekirungi ekyenjawulo kye beekolera kyokka ate nze mbadde ngifudde advantage I've made you laugh. ebiseera ebisinga bye mbateerewo bibaseseza Hurt a lot of people. naye ate ekyewunyisa bambi birumizza abantu bangi Dear sparrow, From now on, okuva I kati want my videos to leave the world a better place. njagala vidiyo zange zenteekayo zibe ng'ensi zigifuula ekifo ekirungi kinjagala okuba sigera kuddamu teekayo ziri violent manye ebiseera ebisinga information bw'ogisharinga ng'erina positive vibe ebiseera ebisinga weekanga terina na share oba oluusi nga terina na likes z'amaanyi ziri awo naye ate ekyewunyisa etambula nnyo mu mitima gy'abantu n'okusinga eri ebadde ey'ettabu ebadde violent efunye likes lukunkumuli ne shares lukunkumuli nga kuliko ne comments lukunkumuli eyo gwe gyoba olabanga etalina makulu weekanga nga emitima gy'abantu egiyingiddemu ate at the same time n'ekyusa n'obulamu bw'abantu omu babiri basatu kwate kubona weyaze tusooke endowooza twesetting Young lady, nyabo I'm proud of you. mu butuufu nkwenyumirizaamu kino kye mbagambye You are? ddala mu butuufu tukwenyumirizaamu
kusira ku information je video je balabe information je balabe interview nga bwetambudde message ebadde so ebadde positive ebadde yakabiri One you made was absolutely beautiful. Ira bagamba kyokoze kibadde kibalagavu kamala. Fantastic. Baba no. Great for business. It sure is. Ira kati. Can we do a family? Tusobola okukola ka family hug. Ate nga lwaki nedda. Jangu kyekigana. Why not? Jangu. Bakwateko ne bajja. Mwahaga. So far yali afuuse omuntu ow'enjawulo tubeko kye twogera nti buterevu bajja babeeko message baweereza. Hi, I'm Katie Sharp. Nze bambita Katie Sharp. Official interview for Glam Slam is featuring the very talented Cassandra Era ng'agamba nti olwaliro alina Cassandra Juilliard. muntu asingira ddala okubeera ne talenti era yabadde bamuwadde agenda kubakwasaganyiza mu Juilliard. Glam Slam. Baba. So my very first question is Ekibuuzo kyange ekisooka to walk a day in someone else's shoes. kinandiyagadde okubuuza kiri nti kibeera kitya okutambulirako. Do unto others. Kwegamba okwambala engatto z'omuntu n'ozitambuliramu olunaku. Someone else's shoes really puts things into perspective. Agamba nti ebiseera bisinga nga tonaba gezaako kutegeera muntu Your heart changes. tosobola gezaako kumanya bwe kibeera. Well, how can my viewers do that? Kati baviewers bange basobola batya okikola okusobola otegeera bannaabwe. For someone else, put yourself in their shoes. Anti kati mu kusookera ddala ogenda sooka weeteeke mu kifaananyi ky'omuntu omulala. Video. Weeteeke mu kifaananyi kya Franka Ntambi. Weeyite Franka Ntambi. Nga ne bw'oba okola ki weeyita Franka Ntambi. Kwegamba osobola ogezaako otegeera Franka Ntambi obuzibu ki bw'afuna ng'atambulira mu bulamu bwe. I'm a very talented musician. Weeyiteko VJ Junior. I have an extreme. VJ Junior obulamu bwa butambuza atya. And I'm Katie Sharp. I'm gutsy, loyal, and a killer dresser. Baabano. Ask someone else to do the same. Ngenda kusaba osaba omuntu omulala akole ekintu kyekimu. Mweraba. Tukikoze. Buterevu. Wabula nange ngenda bawa katasiki. Ebiseera ebisinga kiba kirungi okumanya nti oli wa mugaso ku nsi eno. Okubeera ow'omugaso kwe kubanga osobola okugezaako alisi buli lunaku okubaako omuntu gw'okyusa obulamu bwe. Ku bintu byonna byogenda maaso nosheyalinga naddala aba balina social media accounts. Njagala okakase nti alisi buli lunaku oteekayo message esobola okugezaako okukyusa obulamu bw'omuntu positively. Kigezeeko olabe ku nsi ya Katonda nawe kennyini ogenda kufuna essanyu ogenda kubeera musanyufu okubanga osobola okukyusa obulamu bw'omuntu. Kigezeeko eyo ye tasiki nange gye mbateereddewo kubanga lisi nange mu sinema gye nkola nkimanyi wabaawo obulamu bw'omuntu bwenkyusa olunaku. Ekyo kimpa essanyu era kyekimpa ne muraalo osigala nga ngenda maaso n'ozifa bakula. So n'ekyo Mukama abankumire mweraba.